Kyle, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself. Who missed me? I missed you so much. Thank you so much for watching Celeb Jazz. Ono nyinyi nakulogo mtsonyo mtu pasa wade kubera ku TV because wade okembera yabadde muko obuzuzu. Now we are back like never before. Kansubira muri mali dad sana the whole crew set. Tandikire mawulire goma nyonga mbadde mugala bantu yakwa tandika ne story ya omukyala amanyiddwanga Hajjita Madina. Very good morning eri bakyala nja tumira kona dala abakyala nakulogo wade nakulwa kujjukira abanaga naffe aba celebration of World AIDS Day munsi no oliengo inakawuka kana kaita slim change ogamba muganda wange weberere mire eddagala ly'ombudde lya bulungi so that obera nga ate osokuwangala emyaka mingi nyonyo sinjagala okubuuza gwe muvubuka munnanga ndaba omanyi status yo. Do you know your status? Ngafa ntugamba tova ku status omanyi status yo. Status yo mukyala wo si status yo so wefe konyonyo osokola muno omanya status yo bwato obwakabaka wa Buganda oba ayisa basajja kabaka bwe yatugambye tugenda maaso naye nga katandikirewo speed ya iri nnyo ensonga y'obudde nti nno ate twaga tubenga tukukwasaganya tenga muli tulina mangi nnyo ate werabira gwatulabira ku internet that is Facebook ne YouTube subscribing nga liking page zaffe ez'enjawulo that is Celeb Jazz with KingSmith berenga ate otugobeera wano ne wali naye nga tugenda maaso munnange gwandaba kapya chakagenda maso Hajjita Madina onakule gulo twamunonyezaako nze ne crew yange tugezako kubanga tumufuna ku nsonga ezenjawulo zigenda maso mu ggwanga Uganda era ng'ensonga yasinze omutunonyezaako lwe luvannyuma lw'omukulu amanyiddwanga Nabbi Omukazi omukyalo ono prophetess Nabbi Omukazi okuvaayo n'agamba muno ayagala TV ya Pastor Iga omugenzi Pastor Iga oba kati ey'omutabani we emanyiddwanga ABS television emusasule obukadde 750 ng'abavunaana kyabavunaana kubanga badde bakozesa eddoboozi lye okumala emyaka 6 TV eno gyemaze ku mpewo nga tebamuwadde n'ekikumi era ng'agamba muno TV eno bagitandikira ka DVD ne ka laptop then egenda ng'ate ekulaakulana so kati weetuuse es'okubanga emusasula olwokuba muno badde bakozesa eddoboozi eddoboozi ki abalaba ABS television eddoboozi no erigamba nti no oli ku ABS TV ekuwummuza ebirowoozo webale kulaba ABS TV ekuwummuza ebirowoozo ekyo bwe kityo ebigambo ebyo yagamba muno bikoledde ABS sente nyingi nnyo bigireetedde abalabi bannyo naye ye ng'omuntu talent ye yafiirawo era ayagala abeere nga bamusasula singa ne badde bagamba naye omukyalo ono kidaddala kyabala ne tugamba kale wabaabuze katunonyeko ku mikwano gye abantu abakolako naye for almost 8 years nga bali ew'omugenzi Pastor Iga ne tunonyako Asani Nduga mwamulaba twambaye kyako bulungi katwanonyeza ku Hajjita Madina ono ate nga naye amanyiddwanga Hajjita Madina bibuuza lwaki bamuteekako bibuuza because oluyimba olwasinga omutunda ennyo wali saidi z'emmengo waalina ku mudaala gwe ne tumubuuzako ne mugamba ki ekigenda maaso mu bulamu bwo music otuusa otya biki by'omanyi ebikulu ennyo ku muganda wammwe amanyiddwanga Nabbi Omukazi ebyagezako okuvaayo ng'akola ki ng'abanja n'agamba Nabbi Omukazi ekisooka baawe amanyiddwanga Siraje ali mu kkomera yagambye ekisooka ayagala sente zakujja baawe muki mu kkomera ekyokubiri n'agamba nti nno omukyalo ono alina omulugube alina omutima tuyita ogwa greedy yes omululu guno gwe gumutanya kuva dda ng'era akyabeerawo omugenzi Pastor Iga ng'abalaga nnyo mu bululu kyovula muno ensonga lwaki mbu nno yavaayo tafunyeyo nakiwanga kyovula muno tasobola kubanga akolaki nga afuna sente zino tumugamba neyo finance management ereeteyo Nabbi Omukazi asobola okumanaginga sente zino zinkesi bazimuwadde n'agamba olaba eza revival band nekibiina kya revival band kyekyamulema okumanaginga ate olwo lwanaaba muwadde obukadde 750 anaso zimanaginga obanene nyankutuuseko exclusive interview eno nga twogerako ne omukyala amanyiddwanga Hajjita Madina bibuuza era wenjagala obagambira mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oba otandika kubanga gusiza okola share ng'ogyebera ku internet subscribe ate otulabira ku TV tovaawo katukomewo tukwaniriza ku Celeb Jazz Hajjita nange mbandiriza nnyo okubanga munoonyeza nga ABS mbaagala nnyo oli w'amaanyi ennaku zino ekitiibwa n'ettendo kya Mukama ng'onyirira ekitiibwa kya Mukama waki kitiibwa kya Mukama buli kimu buli kyoyogera kitiibwa kya Mukama ekitiibwa kya Mukama ye yakisigaliza ekitiibwa yekka eri obulamu bwange ennaku zino oba olina omusajja ngambye ekitiibwa n'ettendo kya Mukama ye yasigaliza ekitiibwa n'ettendo eri obulamu bwange tolina mukazi tolina musajja oba ngambye ekitiibwa n'ettendo kya Mukama ye yasigaza ekitiibwa n'ettendo eri obulamu bwange Hajjita totubuzaabuza nnyo ekibuzo kiri nti olina omusajja oba nedda kuba onyirira nnyo ekitiibwa n'ettendo kya Mukama ye yasigaliza ekitiibwa n'ettendo eri obulamu bwange okay okunyola kwavaawo tukuzeeko kemabega ku nsonga ya Pastor Iga wawulira otya kwale twakunoonyaako awo nga yakamala okufa twakama muziika kiki ekitambula nawulira bubi nnyo
kubanga nze nali neetegese nganze amanyi nti olunaku lwalikera ku makya n'avaayo yakusitula wotameroni zange nsitule wotameroni ensujju mutwalire mugambe kulikayo mu ddwaliro kye nali nnina ku mutima gwange naye tekyasoboka. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakira emirembe gyonna. Okay, Hajjati, tulaba mu wiiki eyo gye twasembayo okujja wamusabira essaala lwaki teyatuukirira? Ekyo tosobola kimbuuza, kwali kugera kwa Katonda. Ye bw'atyo Katonda bwe yali asazeewo amujjulule. Mu kuziika mu kukungubaga twalaba Katemba Hassan Nduga olunga revival band yaliwo gwe mwakola mwagala yimba ate mubabaganya yimba kyekyabaawo awo mu kasenge eyo. Anti nze nabagamba ekintu kimu nakyogera mmanyi nti kiwulirwa era mujja kitegeera gye bujja maaso mujja kimanya mujja kitegeera. Nabagamba nti bwe babanga waliwo abantu abeenonyeza ebyabwe balala omuntu asobola okuba nga yeenonyeza bibye okitegeera nga ekituufu si kyabaddeko naye nga azeewo olw'okuba nga alina kye yeetaaga ye ng'omuntu. Bolowooza ani yali abaganya oyimba kola olunaku? Simanyi era sisobola kugamba nti gyono oba lyono. Tegeza mwali batuufu okwekalakaza nga si mu kyaki kuba nze nzikiririza nnyo mu kkanisa, nzikiririza nnyo mu kintu omuntu gw'asobola okusabira. Nze sirina kintu kyonna kye nsobola kuba nga nkugamba nti ati oba baakola bulungi kubanga nze ekitiibwa nkiwa nnyo ekkanisa essinzizo kubanga nze ekkanisa naye essinzizo kisegedde. Okuyimba kwali kwetaagisa. Lwaki? Nti muzeeyi waffe ye yatukolera ennyimba. Twali tulina okuba nga tumuyimbira kubanga twali twakoze dda rehearsals kati nga tulina okumuyimbira okitegedde wadde nga twakolamu obutali ebitatuukiridde era tusaba kusonyiyibwa. Ffenna abaali mu revival band nze nsaba kusonyiyibwa oba bannange bonna nsaba tusonyiyibwe olw'ekyo ekyaliwo nti twalaga empisa ezitali nnungi mu maaso ng'ate ne mayiti eryawo twalagawo embeera oluusi nga twandigumiikirizaamu twalagawo embeera etali nnungi naye tusaba kusonyiyibwa n'okusaasibwa. Gwe ki kyojjukira ku muzeeyi kinogamba kino kyo ndifa sikyerabidde kyali ankoledde? Muzeeyi kye mujjukirako kye ŋŋamba nti ndifa seerabidde. Muzeeyi nalemererwa, nali nemereddwa, saagalagaye nti naye nali nemereddwa okusasula ennyumba e Lubaga eri gye nali mbeera bayitayo batya Mama Salaama. Kaakati muzeeyi nenzija mu kyaki, bwe najja mu kyaki muzeeyi bange nampa nagamba nayimuka olunaku olumu naŋŋamba Madina nkuwadde ennyumba e Lubaga naye nagamba sikuweeredde ddala naye nkuwadde obeeremu nga mpaka woonaafuna awatuufu w'olina okudda. Ekyo kyali kinene nnyo eri obulamu bwange era sisobola kukyerabira. Kisinga ne hiiti gye yakolera? Kakati hiiti kati singa nafa wandize n'ombuuza nti kisinga hiiti
wandibuuzizaani okay. N'ekirala okuba nti yanteekamu omanyi abantu abamu balina okusooka ne bategeera kino ekintu nti muzeeyi yali musajja anyiiga ennyo nga tokoze byayagala naye kasita okola byayagala aba musanyufu nnyo. Wakolanga ekintu nga takyagala nga wamma obukambwe bwakulaga n'empi zisobola okuvaayo twakaabanga kubanga nga bw'aba anyiize asobola okukugamba ebigambo byonna ebiruma naye nga bw'okola ekirungi bannange ku olwo ogenda kufuna esente agenda kukufuuwa okola bwakufuuwa bwakusimbayo ekyetaano bwakusimba ekizike okitegeera kale bambi ya kyekyo. Mu nnyumba gy'otugambye wamalamu myaka emeka? Myaka gyalinga esatu. Nga mbeeramu nze ne mutabani wange oluusi. Okay. Ensonga kati eriwo ya Nabbi Omukazi. Ki kigenda mu maaso? Ki kye mwagala okuggusa? Kuba tulina kwogera mmwe abaasookerawo ddala. Ekyo bannange kyansuseeko nange ng'omuntu kubanga kati kiki muzeeyi kyataawa Nabbi tekiriiwo. Amamotoka amalungi buli kimu gwe kyomanyi amamotoka amalungi sente omanyi walingawo n'ebintu ebimu ebyajjanga nga ekyama ebintu ebimu ebitaalagwanga dayirekiti naye mukama waffe oyo kuba mwenna mukimanyi nti Nabbi yali mukama wange naye nga tabanko mukama wange nze mukama wange Katonda kati nakizuula. Ne mwali mumufukamira nga mudduka emisinde nga azze ne mufukamira nga bw'otafukamira ogenda kukola ki? Naye bambi ekigambo kyayogera kinene nnyo kyasusse bagamba kyasusse ekyomulamuze yayogedde ebigambo ebinene obitegeera kuba kakati ffe bagamba nti abanja twaliyo tetwaliyo abantu bagamba ffe tetwaliyo ng'abanja era tetusuubira abanja ki kyenjagala okumanya ekyo nti abanja kino abanja kagamba oli mu kulaba television ABS ekumuza emirembe. Ekisookera ddala Nabbi yasasulwanga buli wiiki ewaka ewaabwe baatwalangayo $10,000 buli lunaku nga bawaayo $10,000 kati ku lwokumeka maama ku lwokusande nga $7,000 giyina kugwa wali nga gigenda wa Nabbi ate kati nga aba akoze eki ku ssaawa eyo nga ne bw'aba talinawo kintu kyonna kyakoze $7,000 gigendawa ewaka ewaabwe okitegeera. Kakati simanyi lwaki asobola okwogera ekigambo bwe kityo eri omusumbayiga. Olowooza ayitayagala kweddiza kyaki oba anti ne bw'aba abadde akyagala waliwo owaawo eyalekerwa obusigire eyalekerwa buli kimu okitegeera ate nga kyensaba aba ayina kuba nga akulemberwa omwoyo omutukuvu okuba nga agenda kutuuka buli kimu kyayagala. Omanyi Katonda talimba agenda kumwanika tannaswala juzi babakota musumbo ngambye tannaba kuswala tannaba kutuuka mu levo egenda kuswala bulungi tannaba akyantandiikiriza butandiikiriza kubanga yeerijja
ku muntu eyafukibwako amafuta nga ye Musumba Andrew Jengo. Okitegeera? Kaakati bw'abanga akyamuliko ng'akyamutambulirako tannaba. Bwe lyessanyu lyo? Si ssanyu lyange, nze mpulira bubi okubanga asobola okufubutukayo n'ayogera ekigambo bwe kityo, kubanga omukulu Pastor Iga yatufuula buli omu kye yamufuula. Genda onoonyezeeyo kati nze ndi ku kyaki gye ndi. Leka naawe. Yakuwa erinnya yampa erinnya lye nsobola okufunirako oba katono oba kanene ke nsobola okufunirako ne ntandika okulya kwako. Ate nga lijja kubeerawo emirembe gyonna. Twawulirako baamugoba mu meeting. Bwe byamunyiza n'akola ki? Nga lwaki wamugoba mu meeting? Kuba gye sikimanyi. Era saga akyogera nako. Muzeeyi yagenda okufa nga Nabbi alina omwana amusumba. Wadde okuvaamu olubuto. Kyensobola okukugamba kubanga era singa kyaliwo singa yalabika. Tegeeza Nabbi yali mugumba. Yali muki? Ekyo sinze nnyina okukyogera okujjako Katonda yalina okukiraga nti oba oli mugumba oba tuli mugumba, naye nze sisobola kyogera ekyo. Obubaka ki bw'owa Nabbi Omukazi? Obubaka bwempa magi oba amagezi. Bagamba teweerijjiranga ku muntu afukiddwako amafuta. Omuntu yenna aba asazeewo okuba nti Katonda amulonze aba wanjawulo. Kaakati ogenda kufuna obuzibu oba oluusi okufuna ebintu ebitali bya butuukirivu olw'okubanga gwe oddidde enge, enkwe, obukuusa, obukumpanya, ebyo byonna ebintu ng'obigassegase byonna obiddidde n'obisimba omwana ow'emyaka 20 omwana omuto onoonya okumukwakkulako oba okumusikulako ekyo eky'obusika bwe. Naye nga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tosobola. Naago amaanyi togalina, n'amafuta gennyini togalina agasobola okumuggyako ekyo ky'alina eky'obusika bwe. Nga mwekuba nnyo ate nga mwayimbira wamu ku stage emu. Tekitegeeza nti omuntu bwe muba muli bamu mwayimbira bamu simanyi bakola ki. Nze omuntu bw'aba ayogedde ekigambo ekikyamu mmanya nti oyogedde kikyamu. Ekitegeera ate oli bw'aba ayogedde ekituufu era mmanya nti gundi oyogedde ekituufu. So saagala kubeera mu mbeera nze sikwenya. Nze omuntu bw'aba ayogedde kituufu ngamba kituufu oba kikyamu ngamba kikyamu. Kati revival band agenda kuddawo. Ejja kuddawo nga Katonda akyagadde. Temulina ssuubi. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba kimu eddewo nga Katonda ayagadde eddewo. Wabula bw'anaaba tayagadde eddewo tukootakoota bugaalumyondi. Okay, nga tuzzeeko gy'oli. Music ki ekitambula? Saawa zino nnyimba nina oluyimba olupya lwesinaba kukola video lujja baluyita Saidi ya Africa. Lugamba Saidi ya Afrika, hadithi yetu Afrika inang'amia. Saidi ya Afrika, hadithi yetu Afrika inang'amia. Zambe nangai, zambe ya solo, solo zale zambe, zambe nangai, zambe ya biso, solo zale zambe ya biso. Waluwandiise ddi? Terunafuluma? Lujja
lwe luyimba kati lwentunuulidde nti ssaawa zino lusobola okuba nga lusobola okujja lwe luliwo oluli lwendi mu kufumba ndusetinge lusobole okutuukagana n'omutindo vidiyo sinaba kati sirina sirina sente za vidiyo okugamba abantu bakuwe tekyabyagala wafuna ssente oyinza okuba tonnaba naye Katonda nze nzikiririza nnyo mu Mukama manyi nti buli kintu kyonna kisoboka kitegeera Obubaka ki obubaka bwempa bafaani bange obubaka bwempa bafaani bange gwekyali mwana muto naawe toddamu nakyogerako ekyo nedda ssebo obubaka bwempa bafaani bange mbagamba nti mugende mu maaso n'okuwagira Hajjati Madina munjagale nsaba busabi kubanga sobola balagira naye nsaba munjagale bambi mutabani wo yaweze emyaka 23 Andrew Jengo mutabani wo tetwabalabyeyo wadde n'omu manyi nyiza okuba nalinamu obuzibuzibu naye sisobola naye nga buli kimu ndi wamu ne mutabani wange era saagala obuzibu bwange ekizibu kye nnina saagala kuwulira muntu yenna bananga amukwatako kubanga embeera kye musabira nti nsaba Mukama amuggyeko buli bantu bonna abagezaako okuba nti banoonya byanfuna eri omwana oyo asobole okukulaakulanya ennyumba ya Mukama okulabako kyakene n'atambula oba oli abadde adaayiya buli kimu omwoyo omutukuvu kasita n'abaawo naye ne Andrew Jengo buli kimu kigenda kutambula bulungi kasita omwoyo omutukuvu anaamukulembera era naaba nga amusaba mu buli mbeera yonna naaba nga buli kyagenda okukola asobola okumusaba buli kimu kigenda kuba kirungi gy'ali buli kyendaba kibuuza walaga wa mukwano ndabye nze olujja lwa wano lubuuza byalagawo ebigere byo